Ampuliriza omulungi, nkwaniriza ku mukutu gwaffe obutabo bw'Oluganda. Nsookera ddala okukwebaza gwe wenna azze atambula nange era azze ayiga wamu nange mu bitabo byaffe bye tuzze tuyitamu mu mbeera ey'ekikwatampola, naye oba oli awo nga tusobodde obbikuba enkoona n'oluusi okubikuba oluku mu mutwe ne tubimalirako ddala, era nga wenjogerera tuweereza ddala ebitabo 7 beddu. Nsooka okukweyanjulira nga nze Abdulrahman Joram Mugume, omunyankole yasalawo. Tombuuza nasalawo ku ki, naye gwe nawe bw'olaba ng'atudde mu nkata si yoyo gwe wandisuubidde ogikwatamu, wamma ate oba oli awo ofuna bufunyika akuzza eri mu miro, ne tubeera nga twegolola bwantoogo. Ebimu ku bitabo byaffe bye tuzze tukuba amabega twaggulawo n'ekitabo ekimanyiddwa nga Zinunula Omunaku ekya mukadde waffe Edward Namutete Kawere, gwe nzijukira nti oyo ebyafaayo bye nabikuwa, era Kawere oyo tumusiŋŋaanye mu bitabo ebirala 2 okwali Omuzimu gwa Kasooba n'Enketta mu Bizinga. Twalaba ekitabo ekyali kimanyiddwa nga Kikonyogo, okwo nno twagattako ekitabo ekyali kimanyiddwa nga Ssanyu Teribeerera n'Ennaku Teba y'Omu. Nkyalira Walumbe Ttanda naye twamuyitamu mu mbeera ya lukwakwayo, naye ne tumukuba amabega. Nabwe kityo olunaku olwaleero nkomyewo nate n'ekitabo ekyo kye mwalonze ku ebyo bye twataddewo mu kulonda okw'ekikungo, era nga kwabaddeko ebitabo 3. Ekitabo kino ekindi mu 5 kwabaddeko ekitabo eky'Abasajja Mivule, nabwe kityo ne kubaako n'ekitabo ekya Okalyadda. Kale nno munnange, ekitabo ekyalidde mu binne waakyo Akindo kye kyawandiikibwa mukadde waffe Dr. M.B. Nsimbi, era ng'ono alina n'ekitiibwa kya MBE mu Department ya Literature ekimanyiddwa nga Bwali Butamanya. Ng'enkola yaffe eya bulijjo tusookera ddala okussaamu ekitiibwa omuwandiisi w'ekitabo, nabwe kityo engeri y'okumusaamu ekitiibwa olw'omulimu gw'aba yatutuusaako tukuyitiramu mu lufuutifuuti ebimu ku ebyo bye wandyagadde okumanya oba bye wandyetaaze okutegeera ku muwandiisi gwe tuba tuzze naye. Ebitonotono ku byafaayo bya Dr. Nsimbi Bazze Bulala Michael, oba mu Luganda noza gwe twandiise Mikaeli, yazaalibwa Naluzaali mu Buddu, Masaka District mu Maaci wa 1910. Kitaawe ye Mugenzi Andereya Namusanga, mutabani wa Makisimi Buyego. Ebyokuyiga Nsimbi yabitandika mu 1920 mu kasomero k'aba White Fathers akaali e Kasaala, eyo gye yava n'agenda mu Elementary Vernacular School e Villa Maria. Oluvannyuma yasomera mu Kitovu Elementary Vernacular School mwe yava n'ayingira mu St. Henry High School mu 1925 n'amalayo emyaka 3. Mu 1928 yayingira mu St. Mary's College Kisubi, gye yava okuyingira mu Makerere College n'afuluma mu 1932 ng'afunye ebbaluwa y'obusomesa. Obusomesa yabutandikira mu Lubaga Junior Secondary School nga yamyuka omukulu w'essomero Omuzungu. Mu 1935 yagenda okusomesa mu Tabora Senior Secondary School mu Tanzania. Yakomawo mu 1937 n'awasa omugenzi Rosemary Nansubuga. Mu 1938 yakuzibwa okuba Assistant Inspector of Schools, ate mu 1951 n'akuzibwa okuba Education Officer. Mu mwaka ogwo yatandika ekibiina ky'olulimi Oluganda, ate mu 1955 gavumenti yamuweereza mu Bristol University okweyongera okusoma. We yagendera e Bungereza yali amaze okuwandiika ekitabo kye ekiyitibwa Waggumbulizi
ekyamuweesa omudaali Margaret Long Medal kubanga kye kyasinga ebyabawandiisi abalala bonna mu Africa. Mu 1954 Sir Lennox Boyd eyali omukulu w'amatwale ga Bungereza ye yamukwasa omudaali ogwo mu ofiisi ye mu London. Mu 1960 gavumenti ya Bungereza yawa Nsimbi ekitiibwa ekya MBE olw'okusiima emirimu gye. Mu 1961 Nsimbi yagenda ne Professor Desmond Cole mu USA okumuyamba okwekenneenya ennimi eziyitibwa Bantu languages ne bamalayo omwaka mulamba. Nsimbi yawummula okuva ku mirimu gya gavumenti mu 1965 ng'ali ku ddaala Senior Education Officer, olwo ne yeemalira ku kuwandiika ebitabo ebikwata ku lulimi Oluganda n'ebyobuwangwa bw'Abaganda. Olw'okusiima emirimu gye, Makerere University yamuwa ekitiibwa kya Doctor of Letters ekyamutikkirwa President Yoweri Museveni nga 23 March 1990. Amannya g'Abaganda n'ennono zaago kye kitabo kya Dr. Nsimbi ekisinga obunene n'okwagalibwa. Ekitabo kino bwali butamanya kyasooka okukuuyibwa mu 1978 n'oluvannyuma ne kiddamu okukubibwa mu 1981 ne wano wekisembyeyo okubeera nga kikubibwa jjo ly'abalamu mu 2003. Eyandyagadde ekitabo kino oyinza okuyitako ku Angelina Bookshop ku Mukwana Arcade, era singa oba obategeezezza nti kabusoma wano ku Mukutu eyakusindise osobola n'okwefunira discount yo ku kitabo ekyo. Nkwaniriza mu ssuula yaffe egguliddewo ddala ekitabo kyaffe bwali butamanya. Tusimbudde n'omutwe ogugamba ekyalo kyewaffe. Ekyalo kyewaffe kirina erinnya eritatera kuwulirwawulirwa erya Kyamutuula. Bagamba nti erinnya eryo lyajja luvannyuma mbu baasooka kukiyita Kyampisi olw'empisi ennyingi ezaalikedde ennyo. Kyamutuula kyalo kya byafaayo bye njagala naawe owulire. Olwatuuka ku Mimera, omusajja mukira gwa nte gw'ojja erudda n'erudda n'asenga ku Kyampisi. Gye yava tewali yamanyaayo. Mukira yali musamize okusinga abasamize be wali owulidde, siigambe nti be wali olabye. Ewuwe tewaggwanga bantu abaagendangayo okubakolera ku nsonga zaabwe eza buli ngeri. Abaagala okufuna abakazi oba abasajja, okuzaala, okutambula n'okudda obulungi mu ngendo zaabwe, okuwona obulwadde, emisango, okutta ebyama bya bannaabwe, okutta obufumbo, okudibya bajja baabwe, bonna wabasanganga awo. Mukira lw'ayagadde okukola ebyewuunyisa yalabanga abantu bakuŋŋaanye bangi ng'agamba nti, "Bannange, empewo ng'endi bubi, munkumire omuliro njoteko." Omuliro yalabanga gugudde amanda nga yeesoombolola mpola ng'agenda agutuulamu wakati. Oluusi yagwevulungangamu nga bw'olaba enkoko nga yeevulunga mu kittavvu. Abantu tebaalwa nga Mukira batandikira ddala kumuyita Mutuula ku manda. Olwo nga n'ekyalo bakyogerako nti ekyalo kya Mutuula. Kyamutuula kyalo kinene nnyo. Olusozi kwe kiri nalwo baluyita Kyamutuula. Lwo lwakula ng'omukomago. Empumi yaalwo emu eyolekedde mu bukiika obwa kkono, endala mu bwa ddyo. Ffe twabeeranga mu buvanjuba bwalwo. Enzivuunuko mu bugwanjuba bayitayo Kinvuunikidde. Ku ludda gye twabeeranga waaliyo enzizi bbiri mwe twakimanga amazzi, Kamiraŋŋoma ne Kyabanaku. Olusooka luli wala n'amaka gaffe era tetwateranga kukimayo mazzi.
Omusana bwe gwaka ennyo ky'abanaku lukalira. Bwe lukalira amazzi bagakima mu kamiraŋŋoma. Edda oluzzi olwo lwaliko amateeka amakulu. Abantu tebaalusenangamu mazzi nga balina obulimiro. N'abakazi abali mu nsonga tebaalutuukangako. Amazzi gaamu gaabanga malungi nnyo. Abantu bagamba nti ku kamiraŋŋoma kuliko omusambwa ogwabunduka enviiri ku mabega. Ebyo ffe abato byatutiisanga nnyo okulukimako amazzi. Abantu abakulu nabo baatyanga okugakimayo mu ttuntu nga bagamba nti obwo bwe budde omusambwa bwe gwabeereranga ku luzzi nga gwetiriboosa. Awali kamiraŋŋoma we watandikira ekibira kye bayita Namageege ekikoma Ebule n'Ebweya. Edda Namageege kyali kijjudde ebirungi ebya buli ngeri. Kyalimu amatungulu, ebiyulu, enga n'emiti egya buli kika. Ne kaama yalimu. Etteeka lyamu ekkulu lya butajjaamu bintu bitali bya ngeri emu mulundi gumu. Abaagendangamu okutyaba enku amatungulu baagayitangako ng'abatagaagala. N'abaagala amatungulu ku nku tebakwatako. Bw'agezaako okuyimbagatanya ebintu by'omu Namageege ebibiri oba ebisatu bw'alwala tajja mutwe wansi. Eby'oku kyalo ky'ewaffe tebiggwa matenda. Ku ttale okumpi n'amaka gaffe waliwo akasaka ke bayita Katyonsanze. Ako nako edda kaatyebwanga nnyo. Nze kamwa koogera kasooka mbaawo sikalinnyangamu. Kalimu obukindu nga 3. Bagamba nti okumpi n'obukindu waliwo ensumbi, emmengo, ensuwa, amafumu n'ebintu ebirala. Mu Katyonsanze temuggyibwa kantu konna. Omuntu atakamanyi bwe kamutanda n'atemamu akati n'akatwala, abakamanyi bwe bamulaba bamulagira okukazzaayo amangu akasuule we yakaggye. Obutamanya bubi naye waliwo lwe buyamba. Lwe nagendako ewaffe nga nva e Mubende gye namala emyaka emingi, nasanga Katyonsanze abantu bakalimye ebbali n'ebbali nga baagala kukamalawo. Nategeezebwa nti abagwira be baasinga okukabebba mbu bo emisambwa gya muno tegibakolako kabi olw'okubanga tegibamanyi. Bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe esooka mu bimpimpi. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olw'okubanga tukyali mu nnyanjula sijja kutwala kayirigombe. Tujja kufundikirira wano olwaleero mwe tujja okusinziira twongere okuyingira munda mu kitabo kyaffe kino tulabe biki omuwandiisi Nsimbi bye yatufumbira. Akuume atakumira mpeera.